Mu Uganda wano bwe twogerako opposition eriyo abatayagala kukkiriza nti balina kutambulira mu nkwawa z'abalala, naye ng'ekituufu kiri nti nabo bakimanyi nti tebabaawo na relevance yonna singa abantu abamu tebabaawo. Abantu abalinga Sseggona batandise dda okulaajana era nga bo bakiraba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu w'atali kiba kitegeeza nti opposition ebanga etaliiwo, era nga okusinziira ku bye boogera bo nga bwe balabamu ebintu, Sseggona yagamba nti opposition essaawa eno eringa etaliiko akulembera, era nga ye amagezi gaawa Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti yandibadde asigala. Newankubadde nga bannayuganda abalala abalaba ebintu ku mutendera ogwa waggulu nga Charles Onyango ono nga munnayuganda naye nga abeesinga Kenya, ye agamba nti okufuluma kwa Kyagulanyi oba okwetegula kwa Kyagulanyi kusobola okuyambira ddala okubeera nga kwongeza ku chances ze ez'okubeera nga atuuka mu ntebe eya waggulu okununula eggwanga okusinga okusigala wano e Kampala, kubanga jjukira wano e Kampala babeera baagala okumukwata bamukole buli kimu. Bwe kati General Museveni mulungi nnyo mu kwagala okutyoboola, era ne mutabani we ekintu ekyo yakisikira okutyoboola. Bo balungi nnyo baagala nnyo balaga nti waaba tebalina makulu tebalina ki, baabisookera eri emabega. Mujjukira baalyoka ne beesiba ku kyenjaga, ne beesiba ku kyaki, ne beesiba ku bintu bingi nnyo, ne baleeta ebisiyaga, ne baleeta biki, byonna nga bijja bikona. Ono muyimbi buyimbi, ogwo omuyaga bamwagalanga muyimbi abantu, era ekyo baakigezaako kikozesa mu 2025 campaign nga bagezaako kulaga nti abantu tebalina kye bamwagaza, just nti baagala kumulabanga muyimbi bwena zempu bagende bamulabe. Kati olwo bamala okukitegeera nti omusajja mu butuufu abakubye akalulu n'enkoona n'ewuuma, kati ne baleeta obusungu bwonna, era mu campaign baabulagira ddala, emiggo gyavuga ejya ddala. Kati omuntu nga Sseggona alinga ataalaba Bobi Wine kyayitamu. In fact nga bwe kiri nti bo batambulirawo mu nkwawa nti waakiri oli yeeweeyo, kati bo olwo baba bateekaawo bano abeegera enzungu ennyingi ennyo mu palamenti, kati bo olwo ne batandika okugenda okufukuta enzungu zaabwe, naye nga tebalinaawo nnyo kiri awo kye bagenda kubeera nga bakola oba bayise mu palamenti kiyite, nedda wabula tubeera tubamanyidde awo ng'abaakabi mu kuteesa mu palamenti. Kakati nti ebyo nga biri awo, ye Sseggona agamba nti kyandibadde kikulu nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okusigala, era nga ye agamba nti opposition kati esigadde ng'etaliiko akulira, tewaliwo clear leadership, nti entire opposition erabika leaderless. Mbukuba ati essaawa eno bataddewo acting president, katulabe kyanaakolawo. Olaba bannayuganda awo we tuli titwagala nnyo okubeera nga kugamba tuyinza kugamba tutambulira nnyo mu kubeera stagnant, nga bw'onoolaba amazzi g'ekitaba gali awo tegalina we gakulukutira, gali awo. Kati opposition eyagala nnyo okubeera mu mbeera eyo, baagala nnyo okubeera stagnant, nga bo bali awo bubeezi, nga bw'onoddira amazzi mu kikopo n'oteeka awo, bw'onoddira amazzi n'osima akanya n'oyiwa awo, tegalina bagenda kulukutira, okoleka omusana okwaka ne gakalira awo mpola bwe gatyo. Kakati eyo opposition yeebaddenga bw'ebbanga lyonna ng'eri awo bw'etyo, tewaliwo nnyo kyamakulu kyezaako. Kakati Sseggona yagamba nti kale Kyagulanyi si ye opposition figure asoose okubeera ng'ava mu ggwanga lino, Kizza Besigye yakikolako mbu naye mbu ekyenjawulo ekiriwo mbu FDC yasigala bumu.
bwe gye yaleka emabega FDC yasigala bumu. Kati bw'otunuulira ekintu ng'ekyo naawe ojja okwewuunya nti ddala FDC bimaze okwanfoldinga ng'olaba yasigala bumu. Yali yeeyuzaayuza dda, ne ba sipiika abaliko essaawa eno bonna baava mu FDC. Era we waavanga obuzibu abantu nga bakomplayininga nti Anita Among tayebwa, nti basajja baabwe ba Ssemujunganda n'abalala kugamba babamanyi era bagenda mu ofiisi ne banywa kacaayi, akasente ne babawa. Naye eno ku Parliament fulo nga tulabanga ebintu ebitambula, kumbe ebintu biri awo bwe bityo. Kati Sseggona agamba nti okusinziira ku experience ye mbu naye mbu waaliwo essaga y'e Kayunga, crisis y'e Kayunga, mbu ne wabaawo ofiisa omu amadvisinga nti yali badde adduka mu ggwanga era agenda kumuwa safe passage adduke, mbu n'agaana. Yasalawo kugenda ku CID offices ne yeeripootinga. Mbu kati ne Kyagulanyi yali badde agenda bugenzi ne yeeripootinga. Kati bw'otunuulira embeera eyo ye kati nga Sseggona ani amwagala? Bamwagaza ki? Kiki kye baali bakoze ekyali ekyamakulu ennyo? Tewaaliwo. Naye nga looya tusuubira okuba nti yandibadde musajja w'amaanyi, teyalikaabidde Bobi Wine, yadde awo akaabe. Ate ng'essaawa eno naye kati alina chance ekola ekibiina ekyo ky'oboolyawo ne kifuna amakulu, kubanga Kyagulanyi taliiwo. Kati ebyo byonna byonna bw'obitunuulira biringa kugamba advice gye bawa omwana atalina mannyo, naye teri Kyagulanyi ye alina amannyo era tomugayize kikajjo. Naye looya Sseggona era kye yeerabidde nti People Power Movement nti eyo idea buli muntu yenna asobola ogipiikinga Bobi Wine nga taliiwo. Revolution erina okusigala ng'etambula. Era abasinga obungi bagamba nti Sseggona bamulaba ng'omuntu atali serious mu opposition. Mbwalinga era nti oba oli awo ng'era bwe kikolebwa Bobi Wine okubeera ng'atulaga opposition entuufu, kati ate bw'aba taliwo tugenda okutegeerera, kubanga twalabye dda abagabo. Nalabye wano Frank Bulira ng'agamba nti kakati yaaliwo, Kyagulanyi kadduse kati yaaliwo. Kale bye yayitamu bingi nnyo Kyagulanyi, era nga true opposition leader nti ebintu ebimu ye byayitamu abalala bo bye baagala, kubanga bo babaira balwanira bufu, babeera baagala awo at least ayaabo agire akolwe buli kimu, ne bw'asibwa bafune ekyokwogerako. Free Bobi Wine. Mu kampeyini zifaanaganako bwe zityo, naye nga tewaliwo nnyo kinene kyawo kye basobola kutuyambamu opposition twagikoowa okubeera ekisiikirize nti eri awo bubeezi. Bannayuganda kye baakoowa, singa ekintu ekyo bano bakitegeera, Bannayuganda baakoowa ki opposition ekiri awo ekirimu abali b'enkwe, Museveni kye yeewaana okuba nti no kyonna yakisensera dda, nti kyekigambo kyeki opposition kye bagezaako okubeera nga batuguza. Mbu naffe tukikkirize, tukyembuleesinge era tubatendereze nnyo mu Parliament, tebafukuta enzungu. Ebyo bo bye batunuulira. Kyobulaba nga abantu abeesaanika obulungi n'ajja n'ayogera nga bampuuga, asobola okukumatiza n'otya n'okutya. Naye munnange nga bwe bakubuulira ebigenda mu maaso owakanira ddala, n'owakanira ddala n'otekayo n'omukono bagutemeko. Kumbe muganda wange, Uganda tebaddeeko weyinza kulaga ng'erina opposition ekyo. Era Kyagulanyi yajja okulaga ensi nti ddala opposition gye tulaba nga opposition teriiyo. Ne Museveni asiiba yeewaana entakera nga bwe yakisensera edda, bwe yakiyiwayiwamu amazzi. Kakati munnange bwe tuleeta
litmus paper kiba kitegeeza twolekedde okutegeera ensolima, twolekedde okutegeera ensolima okusinziira ku kkala litmus paper yaffe gyegenda okulaga. Wetutegeerera nti ono original, ono duplicate. Awo Kyagulanyi ensi yonna wemumanyidde era opposition yenna abategeera amakulu ga Kyagulanyi ekyo ekintu kyo akyakiivinze mu buli ngeri yonna. Kankusibulire wano tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano Uganda Atalagi nga bulijjo akuume.